Kyenyinza okunyonyolako abantu babuuza Kabata leka tugaidingako abantu bakugamba twagenze mu kooti oli yawaabira ate lwaki teyaze na bujulizi bumala okitegeera. Njagala onyonyola abantu muno, this is a capital offense. Capital offense ebeera mu misango egyo 45 gye babala mu ggwanga, ebeera emisango eminene. Eweebwa olukusa omuntu yenna akola investigation okutwala emyezi 6 nga kyakola investigation. Okitegeera. Mbuno gwe ne buwandyagadde otya oli etteeka semateeka emuwa time kugamba mu myezi 6 mala obujulizi bwo kyova olaba bamuteeka mu kooti ento ne basigala nga bamusomera okumala emyezi 6. Okitegeera. Oli aba mu time ye. Kati wano tugenda mu kooti ne bakugamba obujulizi tebunaggwa oli temugenda mmuteeka kuki. It's a capital offense. A capital offense is omusango munene nnyo, bakuwa time kunoonyereza mpaka buli kyoyagala kimareyo because lwaki ekibonolezo kiba kinene. Baba basuubira mbuno bwe baba tebakuwadde time enoonyereza buli kimu okumala bayinza okuwa omuntu ekibonolezo kinene nnyo ng'ate obujulizi badde tebukola ki tebumpinyinga. Kyova olaba gwina time of investigation. 2. Ekirungi ky'omusango guno we gutuuse gufuuse public, gugenzemu public demand. Kabata omusango gwonna bwe gugenda mu public demand kitegeeza guyinza okutreatingibwa like in a special way ne gwanguyizibwa. Singa tugamba mbuno emisango mu backlog eriko bagamba emisango ya 2020 tumusobola kusala gwa 2024 nga wakyaliko gwa 2020, it means guno omusango bwe tuba tugoberera amateeka n'amakosa ge Kampala oba ge Uganda tuyinza okuwulira mu 2028 according to emisango eriwo gye batanawuliriza. But emisango gigendera mu order. Yes, emisango gigendera mu order. Kati toyina kuwuliriza musango gwa 2024 nga waliwo musango gwa 2020 nga ate nawe it was a capital offense. Yes, bandi badde nga amateeka gagamba backload tuddayo ne tugamba emisango gye baloopa mu 2018 lwaki ate gwa 2024 gwe mwagala bawulirize. So emisango ebeera mu order. Okitegeera kyova olaba waliwo demanding nga bagamba emisango mingi etudde bongezeeko abalamuzi so that bareducinge ku misango. Okitegeera. So guno bwakaguloopa. Bwe tugenda mu backload it means emisango ya 2020 yaweddewo, 2021 teina misango, 2022 teina misango. Lwaki mwagala bawulirize guno? But on the chance eriko gugenzemu public demand. Omusango bwe gubeera mu public demand nga pressure weeri court eyinza okugamba because there is public demand omuntu bayinza omuhaminga, let us listen to the case. You understand? So there is no harm in this. Public pressure kubeera kigenda kutuyambako omusango to speed up. Lastly Kabata, there was a case mu 26 waliwo omusajja bali bamuyita MP Godi. He was from North. He was the youngest MP in parliament. Bamukubira akalulu nga yakajoininga university in first year. He was in first year ne bamukubira ki akalulu n'ayitamu to be the MP. He was the youngest legislature gwe twali tulina mu parliament. Yatuukamu after like some time na dating omuwala. Ya dating omuwala for 18 months. Emyezi 16. Omwaka gumu n'emyezi emeka? N'emyezi 6. 18 months. Okitegeera. Yali akamudatinga ne bafuna obutakkaanya Kabata. They got misunderstandings. The relationship couldn't go further. When the relationship couldn't go further, Godi n'ayagala achakinga omuwala. Yagenda okuchakinga omuwala n'amugamba tosobola kundeka mu kalulu konna kusupportinga. You have been with me kati ate ofuuse empo yagala kundeka. Godi n'amugamba I have complaints against you. Waliwo omusajja yakusomesa wamuddukako because ate olabye nga ndi MP. There was clashback. In that meantime omuwala n'afa ne omuwala ne bamutta. Bwe bamutta omusango gwagenda mu court Kabata. That case was intense. Buli party yakola ekisoboka, buli party yaleeta balooya, ey'omuwala ng'eyimiridde ng'ey'omusajja eyimiridde baleeta balooya. Banoonya obujulizi Kabata, any evidence that you will bring in court. Omusango ne gutuuka okubeera ki? Ne gubeera intense. Kati kyenjagala okunyonyola abantu ng'amaliriza kino. Godi bamusalira emyaka 25. Omanyi evidence gye bamusibirako Kabata? Bakola soil sampling. Ne bagamba omuwala we bamuttira ettaka lye bayoolako bwe bakola sampling basanga ku ngato ezimu Godi zalina mu nnyumba. Ettaka eriri wansi w'engato limaakinga n'engato n'ettaka erikoze ki? Eriri omuwala we basanga bakoze ki? Bamutidde.
ne bamusentensinga for 25 years. She's in Chigo. Nga kitegeeza nti kubatta Godi aliwo. Yes. But nga bamaze okuleeta emunda yakuba nga tebimachinga nga baleese manya message nga tebimachinga byatuko kumachingira kutaka kino kitegeeza mbono ne bano betulowooza oba abantu abaseka ne bagamba manya enkumbe manya kigoye biki. Let me tell you. Obadde okyabuuza ayake. Mbadde mbuuza nti kooti eyo nga we yatuula kooti ya wansi nga we bateekamu kooti ento we bateekamu musango kati ogwo musango gwa Hajji gwa kooti enkulu. Kyembuuza nti kooti eyo egenda ogumala oba gugenda mu kooti enkulu? Genda mu kooti enkulu sebo wano bagenda kubanga bamusomera nga bwe bwaddayo kati mweno kooti bwe basoma ne babuuza state like mwino obujulizi bumala yes obujulizi bwe tuyina bwaweddeyo we are ready for hearing babasindika mu high court netandika obawulirizaako kati niwe banga obujulizi bwonna babulina eno kooti gye balimu teyina rate yakuwuliriza guno omusango wadomuwa bondi high court eno kooti obeeramu for what mention bakusoma ne bakugamba for example omusango gwa rape tebasobola na kumuwa bail but bail oyinza ogisaba mu high court pending nga wegenda okuweebwayo nga like on nga nya kati mu kooti bagenda kusaba bail but pending komito mbuno bagenda kumusabira bagenda musabira bail nga bagamba ng'obujulizi tebunaggwayo nga bakyanoonya obujulizi nga tebanamukola ki omuntu waffe ayina wabeera ayina amaka tagenda kudduka tagenda kutataganya bujulizi tugenda kumweyimirira passport y'omuyinza ogi anti everything ensonga lwaki baagala bamuwe bail ng'ate investigation tezinagwa kati high court kiri kuyo okugamba kale maybe abantu abamweyimiridde babuvunanyizibwa omuntu ono tajja kutuddukako maybe abantu abamweyimiridde they are so substantial kati with like abantu abamweyimiridde bwe musanga nga balimu ebituli nakyo kireetera omuntu obutamuwaaki bail but abantu abangi bwe babeera ku capital offense tebateera kubawa bail the first time they apply they don't but bwe wabeeramu nga waliwo ensonga ng'oli omulamuzi agutunuddemu n'alaba abantu abamweyimiridde n'alaba reasons ze bawadde nga they are substantial he has a right okuwa omuntu bail pending komito nga tebanamukomitinga nga tebanamuconvictinga n'agamba it's okay abeere wabweru era ne bamuwa ebintu byalina okugenda olwa bamugamba totakanya bujulizi tolina kufuluma mu ggwanga tokola ki ne bamuwa guidelines z'anyina okutambulirako nga bwe bakyakola investigations. Okay kale bakitegedde nga tumaliriza ku nsonga eno mwenna mbewana tuva waggulu Mr. Kabata ng'ekigambo kiri kimu justice for Nisha twagala obujulizi omwana wabanga te Hajji yamukwata but providing yakwata omwana kino gye kiri bwe banaasaba gundi bwe banaasaba bail for example on fourth ne state eyinza okugamba Hajji temumuta ali dangerous to the society obujulizi bwe bwakafunako omusajja mwe munaamuta n'omwana ayinza omuhaminga ffe tusaba musigale nga muhoodinze Hajji nga bwe tunoonyereza kati omulamuzi kiri ku ye bayinza n'okusaba bail ne bagimumma. No, yeah, true. Tewali omuntu yena agenda okusaba bail tabeerako nkushuwa nti agenda givayo newe taba capital offense. Yes. Osobola osaba ne bagamba tojja gifuna nga musango mutono nnyo naye kyetubuuza kati gwe oli mulamuzi ngenda vaako nga kono naye ekibuuzo kirala kyebuuza kale toli mulamuzi oli obusoma ali lawyer by professional ekirala kiri kimu waliyo etteeka erigamba nti we tunaasanga nga ekkooti ey'emu yennyini enkulu Hajji si yeyaza omusango Hajjati yennyini essaawa eyo basobola omusalira n'ayingira mu kkomera oba etteekero teririyo bwe bakola ki bwe tukeera ku makya ne bayimirira mu kagulinga obujulizi bwonna buvuddeyo ne bagamba Hajji takwatanga ku mwana Hajji alina kuddamu kusooka kuloopa oba kooti esobola okugamba nti ono kati naye tumuteekeyo olwokono bw'oba toloopye kooti ekuwuliriza etya. Is there a chance Hajji atokera ku matana aga nti omusango nze Hajji musonyiye ne bamuta right now webituuse ate omusango guli interested by state ya sanctioning fairo kizibu nnyo ate nga guli ne kugundi capital offense right now beitha wakati omusango manyi mbono guli mu mikono ya state it is state versus
ekyo kye mbadde njagala okujja butereefu ensonga nno bwe zityo bwe ziri ku sayidi eyo nkwaniriza ku Jika Media ogamba otya kansubire nti oli bulungi gwatanaba ku subscribinga ku ssaawa eno yennyini vidiyo eno nkusaba nayo obere nga butereevu onkwatirawo mu kigalo ojja beera nga ogimperedde like era tubeere ng'ekintu tukikwasaganya malidaadi sanna nsonga nno za Hajjati Zuula nga kwogase ne Hajji Ali zikyakutte wansi ne waggulu ba social media in-laws bakyebuuza ebibuuzo bingi bye batasobola kubeera nga ate munnange beddamu naddala abali ku sayidi eya Hajjati Zuula byo eya Hajji Ali bo ebibuuzo bikyali bingi nnyo ddala nga bw'okiwulira mu mbeera y'okubeera nti baagala okubeera nga balwanirira justice baagala okubeera nga balwanirira Hajji abeere nga afuluma naye bikyazibuwaddemu bikyazitoyeemu engeri guno omusango gye guli omunene ogutali gwa kusaaga ogutali gwa kuzannya ensonga zo zikyakalubyemu zikyagaanye mu bufunze zikyagaanye nga bw'owulidde oyo yerooya ebimu ku bibuuzo abantu bye badde basingira ddala okubeera nga beebuuza bye bibuuzo eby'okubeera nti Hajji singa Hajjati akeera ku makya n'agamba nti omusango aguggyeeyo Hajji basobola okumuta ne bamuleka kakati looya nga bw'omuwulidde mu katambi ako kenva okulabika nga nkuzannyira agambye nti essaawa eno tekikyasoboka Hajjati ne bw'agamba nti essaawa eno omusango aguggyeeyo Hajji amusonyiye tekikyasobokerako ddala kugamba nti kati Hajji poliisi oba gavumenti emute kubanga kati omusango state yegulimu kitegeeza guli Hajji vs the state kwegamba nsonga kati gavumenti yezirimu era Hajjati Zuula takyagulinako buvunaanyizibwa omusango gwonna ogulimu omwana atanneetuuka atanaweza myaka 18 omusango gwa defilement omusango ogulimu rape emisango egyo mizibu nnyo nga bw'okiwulira mizito nnyo nga bw'okiwulira kyovula batiimu Hajji balwanyisa maanyi bakozesa amaanyi mangi okulabika nga balwana kuba bamanyi ki ekiyinza okuddirira singa Hajji omusango guno gumusinga singa bajweteko obujulizi Hajji omusango guno ne gumusinga biyinza okubeerera ddala ebibi nga bw'okiwulira kwegamba Hajji n'akalabba asobola okukatuukako basobola omusalira Hajji omusango gw'okubeera ng'agenda kuttibwa kalabba olw'ekikolwa ekyo ekigambibwa nti yakikola eky'okkabasanya omwana atannaba kulabika nga munnanga ate yeetuuka kwegamba ensonga zo zikyakutte wansi ne waggulu tiimu Hajji ne bw'olaba boogera ebingi ne bw'olaba babuuza ebibuuzo ebingi munnange banoonyeza Hajji justice bo bagamba Hajji tasobola kukola kintu kifaanaganako bwe kityo Hajji muntu wa buvunaanyizibwa Hajji muntu wa mukakamu nnyo so tasobola kubeera nga yenyigira mu mize egy'okubeera nga ate akabasanya omwana atannaba kulabika nga yeetuuka kyovolaba bamuyiriddewo nnyo omubiri batabuse bakambwemu ababamanyi abagoberera ku mitimbagano batiimu Hajji bakambwemu nnyo nga bw'okiwulira naye nga kye basinga okufaako ye justice ate nga batuufu kubanga singa Hajji guno omusango gumuka mu vvi nga mu butuufu teyaguzza kaba kaweddemu ne bwe kuba kusibibwa asobola okusibibwa emyaka egitakka wansi wa 3 okitegeera kati ate awo baba bayambyeko ogwo omusango guba gwa kalabba Hajji abeera alina kuttibwa ng'atugibbwa gubeera gwa kalabba singa guba gumusse mu vvi so mu ngeri yonna y'ensonga lwaki olaba tiimu Hajji eri mu kulwana nga bw'esobola eri mu kukola kyonna ekisoboka okulaba nga munnange ateegezaako okubeera nga ate etaasa Hajji okuva mu bunnya bw'empologoma kwegamba ensonga zikyakutte wansi ne waggulu looyo mwewuliriddeko mu katambi ako ng'agezaako okuba n'ensonga ezimu ku zo zaalambika ng'agezaako n'okubaako ebintu eby'enjawulo by'agezaako kutubuulira ku musango guno ndowooza naawe ng'omulabi ofunyeemuko ekyokuyiga jjukira tetuleeta mawulire kubeera nga tukinfoominga buinfoominzi wabula tuleeta n'amawulire nga tusobola okufuna
kyetugayigiramu nga tusobola okufuna kyetupiikingamu weewaawo ekiyinza okubeera nga kituyamba maaso eyo nti singa naawe kikutuukako oba kituuka ku muntu gw'omanyi ogamba nti tikino ekintu nkitegeera nali nkiwuliddeko samwoya kwegamba ne weekuumira mu kumanya n'okubeera nga ate munnange otegeera. Ate bwe tweyongerayo mu mawulire amalala ye omwami oyo MC Meya abasinga mumumanyi ku TikTok ate nga presenter ku KBS TV mu abasinga okubeera nga mbadde mumugoberera. MC Meya oyo essaawa yonna we twogerera kigambibwa nti yandikwatibwa era n'asibibwa. Nsonga ki? Of course nsonga za Hajjati Zuula ze zimuleetedde obuzibu. Mbu Hajjati Zuula yamuguddeko omusango era nga yamuno amwagala mabega wa mitayimbwa, amwagala nga bamusibye olw'ensonga ze mwalaba mwenna ku nassa nga Hajjati Zuula abantu ab'enjawulo bamusazeeko, bamutabukidde, baagala kubeera nga bamutuusaako bulabi. Ndowooza amawulire mwenna ago mwagalaba nga Hajjati Zuula abantu bamusazeeko baali bagenda na kumukuba. Kyo kyolina okumanya singa poliisi teyayanguwa Hajjati Zuula baali bajja kubeera nga ate munnange bamukuba. Kigambibwa aba Hajjati Zuula agamba nti omuvubuka ono ye yali amutambulirako okuviira ddala ku ofiisi kuba ku lunaku baagenda mu ofiisi ya Minisita Balamu kwegamba mbu yamutambulirako okuviira ddala ku ofiisi ya Minisita Balamu n'amugoberera mpaka ku nassa era ye yatandika okwata obutambi era mbu kigambibwa mbu ye yakunga n'abantu awo abajja ne batandika okutabukiraani ne batandika okutabukira Hajjati ne baagala n'okubeera nga ate munnange bamukuba bamutuuseeko ki? Bamutuuseeko obulabe. Kakati nno sizeze ensonga zokka Hajjati ze yaloopye MC Meya ono, kigambibwa yamuloopye n'ensonga ez'okubeera nga amuvuma ku mutimbagano. Ayitidde musango guno ogwa Nisha n'atandika okubeera nga ate munnange amuyisaamu eggaali amuvuma, amuyisaamu amaaso, misango mingi gye yaloopye mbu omwami ono MC Meya era MC Meya essaawa yonna agenda kubeera mbu ng'akwatibwa era essaawa eno mbu ali mu kunoonyezebwa abeere ng'abitebya ku misango egyo Hajjati Zuula gye yakoze eki gye yamuguddeko. Weewaawo Hajjati Zuula ayinza okuba ali mu nsobi n'ate nze ndaba ng'ekyakoleddwa ku nassa bwe kiba nga waliwo omuntu yabadde akipise emabega nga bagamba ye MC Meya mu butuufu tekiba kirungi though tetusobola kusalira MC Meya musango kuba obukakafu tebuliiwo nti ddala ye yakunga abantu bakube balumbe Hajjati. Obujulizi obwo tebuliiwo naye bw'abanga ddala ye yakikoze kikyamu. Omuntu bamusalirako awo abantu ne bamukuba. Mob justice ndooza mugimanyi. Abantu bamusalirako awo ne bakuba omukazi ne bamutta. Olaba MC Meya bwagendera mu bintu eby'ekigundi, mu bintu eby'ekijinga bwe bityo, mu bintu by'okutta omuntu. Okitegeera. So ebiseera ebisinga nga tetunabakola bintu bimu tusooke tulowooze though tebinaba kubeera nga bikuba ddala MC Meya ye yakikola oba bali mu kumuwaayiriza. Omanyi waliwo n'okuba nga bakola kibamuwaayiriza kuba obujulizi tebabulina. Balina obujulizi nti yabaddewo, tebalina bujulizi. Bannamawulire babaddewo bangi. In fact n'abantu abajjayo amasimu okukwata incident ye yali etuuseewo baali bangi. Buli muntu yajjayo essimu era bw'ogenda ku mikutu emitimbagano ojja ssangayo obuvidiyo bw'abantu ab'enjawulo kwegamba nga buli yali ku nassa yajjayo kamera akole ki? Akwata. Omanyi omulembe guno buli muntu kati yeeyambisa kamera. Buli muntu ku mulembe guno yatandika okubeera nga ate munnange yeeyambisa kamera. Bwe wabaawo ekituuse wajjayo kamera n'akwata. Bwe wabaawo ekiguddewo najjayo kamera n'akola ki? N'akwata. Kati ne ku nassa bantu bangi nnyo baalina ki? Baalina kamera era baazijjayo. Bakuki promotions bonna vidiyo ezo baazikwata. Kitegeeza baaliwo ku ki? Baaliwo ku siini. So nsonga za MC Meya essaawa yonna agenda kuba kigambibwa nti ajja kubeera nga akwatibwa ku nsonga eza Hajjati Zuula. MC Meya nno mugumu nnyo nga bw'okiwulira era ababadde ku live ze olunaku olw'eggulo mulabira ddala nga omusajja yabadde mugumu, yabadde talina wadde yadde obuzibu era yo okumukwata takiinamu buzibu era ayongera obbajjukiza nti talina musango, talina kikyamu kyonna kyonna kye yakoze. Batamanyi MC Meya y'omu ku
kubali mu kubeera nga balwanirira Hajji ku mutimbagano guno. Y'omu kubayiwawo omubiri kuviira ddala nga Hajji yakakwatibwa era n'asayidinga ne Hajji nti Hajji talina musango. Kwegamba ye ali ku sayidi ya Hajji, tiimu Hajji. Kyonna kyonna ekituuka ku Hajji ye abeerawo. So munange zeze ensonga nga bwe zitambula. Kale nyongera okujjukiza tyobadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge ate era osharinge. Twetaaga kutandika notification video buterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba osanga kalango onnawonna toka skippinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwata mu kigalo butere video ino ojja kubeera nga ogimperedde like. Abatulabira ebweru w'eggwanga kosa mmwe abatulira waka mu ggwanga Uganda nyongera okwebaza timwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo Omukama abampeera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera. Mweraba.